numa njagala tugikulage but si kituufu kukolebwa era tewandikikoze. Omwana yenna ali yalaba terefayina ng'oli mwana muto abazadde ekintu kino kibi. Lwaki okwata shisha pot n'ogiwa omwana? Lwaki okwata bagiyita bino okutto omwana akommonta ekintu because omuwadde omukka tetumanyi biki by'otaddemu abamu musaamu enjagala ne video gye nabalagereyo omwana bw'ati ng'omwana bamuwadde sigala. Lwaki okola ekintu bwe kiti? Amawuggwe g'omwana abaana bafa bakyali ne mwebuuza ebisa abaana mutuuka ku mikolo muwoza nti omwana wange mukuwadde nga bwe mukuwadde nga bw'omulaba bw'otyo bwe mukuwadde mulamu tomuzanga ng'omwana yakongoka dda ng'embaba bazaggwaggwayo dda ebitaawo obutaago munda bwakutukakutuka dda omwana nga organs tezikyakola n'omuwa mwana munne n'otandika okuwoza mukuwadde mulamu nga taliko yadda kamogo akaliwa. Kati ng'oli muzadde ng'otegeera why would you laba omwana oyo mu butuufu lwaki oba okola ekikolwa bwe kityo? Ate bano be baana abalaba abazadde nga banywa bbiya nze nina abantu bentera okulaba naawe zambu sikomba ku kenge nga omwana wange sikamuwaddeeko kuki? Waliwo ebintu ebiconfusing I don't really understand ng'ofaayo ku bulamu bw'omwana wo oba abazadde tuli ku ki? Omulembe gye gulaga essaawa eno I don't know naye twegendereze. Laba omukka omwana gwakommonta nange omuntu omukulu siyinza gwisa bwantu. Twaliko ne Alex mukulu oyo agenda kunzita tulina we twali ne tutambulako gye twalaga eyo nga tugenze mu yolesa ekitone tumaliriza okukola yolesa ekitone later on agamba nange njagala ndabe ku bulamu abaana batambuza batya obulamu agenda okuvayo teyakiddira ng'abaana bakommonta omukka naga nalabye abaana bakommonta omukka guyita mu buli kituli kyonna kiri ku mubiri Alex mukulu yansita naye ng'ate bwe bulamu abaana bwe batambuliramu oli asazeewo okukwata shisha eno mu nnyindo ayitamu eno mu matu ayitamu eno mu kale byonna byansi Alex mukulu anzise kale program